Air Flying Squad Unit ekutte abantu basatu bano abasangiddwa n'ebintu ebiteeberezebwa okuba nga bibbe nga twafunye information olunaku olwaleero nga bukya nti waliwo emmotoka gye beekengedde eteeberezebwa okuba nga erimu ebintu ebibbe abasirikale baffe aba Flying Squad ne basitukiramu ne balondoola emmotoka eno paka bwe bagisanze enaakulabye ng'epaakinze ng'etikkula eteeberezebwa okuba nga nnyamanzibe. Abasatu bakwatiddwa ne baleetebwa ku poliisi wano ey'e Kawempe nga n'emmotoka ebaddemu ennyama eno kika kya Toyota Wish UBG 345D nga nayo epaakingiddwa ku poliisi yaffe wano ey'e Kawempe. Nga mu bbuutu y'emmotoka eno tusanzeemu ente bbiri ezibadde zisaliddwa zino eziteeberezebwa okuba nga nzibe nga naye abakwatiddwa kuliko Saka Kisiga, kuliko Globa Hamza, kuliko Bukenya John nga okunoonyereza kulaga nti abano ente zino ziteeberezebwa okuba nga zabbiddwa okuva mu bitundu eby'Eziroobwe ne Luweero nga bwe bazireeta eno bazitwala mu bifo by'ennaakulabye ne batunda ennyama eyo mu kiro nga buli kiro bagitunda mutwalo nga tukyanoonyereza nga n'ebikwekweto byaffe okulaba nti tukwata abali emabega w'obubbi bw'ebisolo tukyagendera ddala mu maaso nga bwe tunaaba tumaliriza okunoonyereza nga fayiro tugenda giweereza mu ofiisi eya DPP okulaba nti tufuna obuwabuzi ku misango ki egy'okubaggulako.